nga bannaffe bagamba mba ebyo tebikola tumala okujjako n'akyemalira kati yalemye n'akyemalira entebe oyinza n'okugamba nti yeeseeseetudde n'agimenya okugimenya agalaamiriza kubanga agenda okulaba gwe bw'obanga abakulembera oludda oluvuganya mu Uganda yabakuvuganya oyinza okugaana okwebaka onywa n'akaseera n'okusolobeza n'osolobeza kubanga oba obuganyizibwa abantu ng'oggyeko okugamba nti baagala kukuggyako ekyo buli ali mu opposition kyayogera naye ng'enteekateeka ennungamu ekumaakuma bannayuganda abe n'eddoboozi limu nze we natiira kwe kusanga ab'oludda oluvuganya nga bawakanya reforms era kyekintu kibaagabana n'ekibiina ekiri mu buyinza bonna nga bakkaanya kitwagala reforms akalulu bwe kaggwa n'ogaa nti byabakama byotukoze obirabye kyali part of the reforms. It was a major part of the reforms. Kati ate akalulu bwe kaggwa n'otandika okusiita ebigere n'okulima n'oyita emizimu abamu twebuuza bubuuza nti gamba nti twali mu kkobaane omanya nti ewaaliwo ekkobaane n'olwekyo ekyo ky'ogamba opposition okusirika kituufu mu kitundu ekimu neera opposition esobola kutambula nga eboggola nga mbwa yaggobe bwe muyita kye twayitamu mu kalulu akawedde mutta ebigere era ebigere bittira eddala bwe kiba kisoboka n'okubitemako bitemeko lwakuba simanyi oba obissa okyali mu budde oba obissa obudde bukuweddeko. Manyi nakugamba nakwesibako nnyo timusomenga nnyo ebitawandiikiddwa era muwulirizenga nnyo ebibeera bitayogeddwa. Nali mmanyi onaapiikinga engeri gy'oyita omugezi otegeere kyengezaako okukutegeeza naye kyannaku nnyo titomanyi kusomera bbaluwa mu bbaasa kyokka nga n'ebisenvuddwa ne bikutwera mu giraasi nabyo biyinza okukulemerera okusoma. Awo nno we natandikira okubuusabuusa okumanya kwo mu by'obufuzi. Mpuuga waliwo ekintu kye tuyita tawuba mu Busiraamu. Tawuba mu Busiraamu ekolebwa abo abakyalina obusobozi obwetuusaako amazambi so si abo abatakyalina busobozi bwetuusaako mazambi. Singa obeera ng'olinamu ssente ezinywa omwenge n'ova ku mwenge ojja kuba owadde Mukama ensonga lwaki alina okukusonyiwa. Singa oba okyalina ssente ezikola obwenzi oba obusobozi obukola obwenzi n'ova ku bwenzi then tawuba eyo ejja kubeera valid. Naye tebayinza kubanga bamaze okukulaawa n'ogamba nti nvudde ku bwenzi obukozesa eki. Toyinza kubanga tokyalinamu yadde ezeegulira ekyokulya n'ogamba nti nvudde ku bwenzi obakwanyisa eki. Tokyalinamu yadde amannya agali ennyama n'ogamba nti nvudde ku mbizzi Obusiraamu tebugikkiriza ogiriisa eki. Tokyalinamu yadde ezigula omwenge n'ogamba nti Obusiraamu eddiini yange eya Allah ow'ekitiibwa tebukkiriza kunywa mwenge oguguza eki. So ebiseera ebisinga tukozesenga nnyo obudde nga tukyalina obusobozi obwetuusaako amazambi. Mu Desemba tali tuyingidde January nga twakamuyingira bwe tuti. Naga nti ebiseera ebisinga weekubangamukko mu kifuba ng'okyalina amaanyi weefumittirizanga nnyo ng'okyalina amaanyi ng'okyalina obusobozi oli mu position enkola ky'enkola kitegeeza okyalina amaanyi osobola okunsonyiwa ng'okyalina amaanyi. Oli mu position egyonyesa osobola okukkakkanira abantu wadde ng'olina amaanyi agagyonyesa ng'okyalina amaanyi. Oba olinda bakuggirewo amataala olyoke okkakkaneko, olinda bakuggirewo eddaala olyoke oyimpaweko, olinda bakutemeko amagulu olyoke otuuleko. Tukozese obudde
nga tukyalina amaanyi okwetereeza, eyo ye tawuba. Omuntu nga tokyalina maanyi gakola muntu kikyamu, toswaga nti nafuuka muntu mulungi sikyakola bantu bikyamu. 2-3 General Idi Amin we yafiira sisuubira nti yali akyalina amaanyi agasobola yadde okutta ensekere. Kitegeeza nti Amin mu myaka gye 7 bwe yakuwanga ekisa kye kyali validi, kuba yalina amaanyi agakukola kyonna mu bitiibwa bye yeewa n'entebe mwe yali atudde okusinziira. Bati mu 2003 yali afuuse ente y'abato, yali afuuse kaliba kango nga kaanikirwako taba. Yali takyalina maanyi gatuusa bulabe ku muntu yenna. So wakati awo ng'otta ku bigere, okyalina obudde. Obudde bukyali ku sayidi y'okutta ebigere, oba walemwa okusoma ebitawandiikiddwa n'olema n'okuwuliriza ebitayogeddwa. Ebigere abanga ggwe abissereeti siikulimbe, so nga ate obugombe bwajja, kubanga Nuuwa ye bayita ti abanga amataba gajja ne bamuvuma. Abanga amataba gajja kiraba ono omusiru, bati ku ssaawa esembayo nga gatandise okujja tewali yakkirizibwa kulinnya. Wano nno weegambira bamukisa abo abakkiriza nga tebannalabako. Otherwise amataba bwe gamala okukuzinda kibeera kizibu nnyo okuggulirwa eryato, kubanga obudde obuggulirwa eryato obulina naye ng'owulira ggwe olina amaanyi agabiitinga amataba, olina okuwakana ti amataba tegajja kujja. Ani aŋŋamba? Y'ani oyo aŋŋamba? Simanyi oba wategeera akugamba oba tewategeera biggambwa. Ekyo nno nakyo kikulu. Oyogedde ku kyekkobaane, tiwalabika waaliwo ekkobaane oba waaliwo ekkobaane ng'oyagala okutukakaatika ku kibiina ekifuzi. Mpuuga okuggyako nga ggwe yalina ekkobaane, mirundi mingi tukulabye ne sipiika wa paalamenti Anita Among, nga ne wakati nga paalamenti emuteeka ku bunkenke olw'enguzi waganze sijja kumuvaamu. Yasomesanga ku ssomero lyange, simanya erya Datamayini, simanya twakula ffenna, simanya twabuukanga ffenna Sonko, simanya twazannyanga ffenna Dduulu, simanya twazannyanga ffenna Kakebe. N'omukwata n'omuwalaawala n'omutwala n'emmengo, naye nga gwe njogerako ye sipiika wa paalamenti owa yero, nga n'essaawa eno atuula ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina ki NRM olwa SEC. Kuffe naawe ani yali mu kkobaane? Anita Among ffe atukwata atuteeka mu makomera. Anita Among ffe atwewerera, nga ne lwe twagenda mu kitundu kye taakomewo taatuuke, yali ku mimwa gyaffe era yatwewerera okutuyisa obubi. N'ebitundu ebimu yakozesa amaanyi ge n'atugaana okukampeiningayo, nga ne kandidenti waffe yakozesa amaanyi ge n'agamba nti mmuggyeemu ngenda kuyita waani opposite, naye nga mmwe gubasaza mu kabu. Ate ffe boogamba ekkobaane okuggyako ng'oŋŋamba ti Anita Among NRM yeerimbiseemu nneerimbike. Akasaati ka yero alina kakwekeddemu munda
okubaako ye byayisaawo naye nga teweerabirayo sipiika gwate NRM si kyangu kwesiga kuba nsunsu zijjukira erina obukesi. Si kyangu kwesiga neekugaa nti genda weesimbewo ku bwa sipiika nga toli mmemba waayo. Kakati gwe akukuta naye n'omukwata n'omutwalira ow'embuga Katikkiro nti ono waffe ddala ddala mu katishaati akayero ng'asibye n'abaana ba National Unity Platform enkumuliitu. Ate ffe bw'owaayiriza ekkobaane kuffe naawe ani yali mu kkobaane oba gwe n'Amongi mwina kye mwali mubala ekyammwe ekirala ekisukka ku nsi kyeraba nga yero yeerimbiseemu mwerimbike nga munda mu yero mulimu akatishaati akalala nga yero abalira mu balire ng'era n'akalulu si ke yali azzeemu just yero amunoonyezaamu kalulu akatishaati ak'omunda mwakolera emirimu gye. Ate emirala mwenna muli bannabyabufuzi nandirowooza nti ekibagatta byabufuzi. Bwe kiba nga ekibagatta byabufuzi ono abizannyira sayidi eri naawe n'obizannyira sayidi endala. Kyekyo ekibagatta okuba nga muzannyira mu ttiimu za njawulo okuba nga gubasaza mu kabu nga n'anita Amongi wagaana omuvaamu nga newe wagobwa ku bwa kamishona yagamba nti simuvaamu. Oba waliwo ekikolebwa ekitali kya byabufuzi bye tumanyi tuwabule musebo. Oba waliwo ekikolebwa ekitali kya byabufuzi bye tumanyi nga gweogerera mu byobufuzi bano balina ekkobaane ate nga ffe tulaba mmwe mubeera mu mataala temukyazinira na mu nzikiza kakati muzze mu kidaala we muzinira. Enkwatagana yammwe eri mu ki bweba si byabufuzi bino ebyokulondebwa? Mwe nkwataganayo n'Amongi eri mu ki? Era ku ffe naawe ani ali mu kkobaane? Ani ali mu alliance? Tetwakulabako ng'otulugunyizibwa ggwe nga ffe bwe twatulugunyizibwa. Emiggo ne gitukubirwa eggulu egiringa obwoya bw'eŋŋoma. Abaana baffe bali mu makomera. Kakati simanyi bwe twekobaana naye oba yatusiba oba ye yatukuba emiggo egyo egiringa obwoya bw'eŋŋoma. Nga ggwe otambula bulungi, oyagaagala bulungi, weetaaya bulungi, tolina ttabbu yonna. N'abafuga ate ffe bwewaayiriza ekkobaane nga ne bannamawulire bo tubalaba ate ewa Museveni kulaaliza Museveni abakukwatira be bamukwatira, abayimbi abakuyimbira be bamuyimbira, abaana abamuwaana be bakuwaana, abamuteerayo be bakuteerayo. Ani ali mu kkobaane? Kyokka ate bwe kituuka ku supiika kujja bagira bali abaana baagala balina enkolagana bannange kubasaza mu kabu batta omukago tontabaala sikutabaala ali kutabaala aliba atambadde nze. Mpoga bwe yagoba ku bwa kamishona Amongi nti ntayi. Amongi bwe yazindibwa ebino by'enguzi Mpuga nti nedda yasomesanga ku data mine naye nga gwayogerako ekintu ekyogerwako ekyenguzi eggwanga kwe litambulira kwe lifiira era kya byabufuzi. Teyamuvaamu, yamukwata amutwala waabwe nti omubbi wuno mumuleese waka mubbi munnange wadde ayambadde yero naye ye wange. It's like taata Haji omwami wange wuuno wadde Joseph naye ye wange, wadde ye Mikayiri naye ye wange. Ze gwe nnonze mu bangi bwe gwali ne ku olwo ekampuga nga kanneetalirako nnyo. Kati ate awaayiriza ffe ekkobaane kujjako nga mwe mulina ekibagatta ekisukka ku byobufuzi. Otherwise ekyo kyoyogerako nti kkobaane gwali mu kkobaane n'abayero
kubanga gubasaza mu kabo. Okuggyako nga Yero Madamu atuula ne ku sseeke eya NRM. Ekiro ninako bye mukola ebyammwe ebye simanyi. Akuba kampuga kane neesibyeko. Ebyammwe bye mukola nze bye simanyi. Ebyo ebitabaganya kwawukana nga biri strongo nnyo n'okusinga ebibiina byammwe ebyobufuzi oba n'okusinga ebyobufuzi by'eggwanga. Okuggyako mu ngeri eyo. Bulijjo tetumanyi nti naawe essuubi olirina mu Kyagulanyi. Ate singa watugamba ne tukimanya nti omwana w'omwami naye essuubi alirina mu Kyagulanyi, kubanga buli wakwatanga akazindaalo ng'ovuma Kyagulanyi. Ate essaawa eno ab'oludda olukulembera opposition bannange ate naawe essuubi walirina mu Kyagulanyi. Singa watugamba banaye ne tukola nnyo okwongeramu amaanyi, kubanga omwana w'omwami naye yali ku sayidi yaffe. Naye kyannaku nti okaaba ti omufu yafudde, ne bwe yalwala tewamulambula, oba bwe yali alwana n'obulamu wagambanga kife. Kati oluyinza okuba wamumalamu amaanyi, oshegeera, oyinza okuba wamumalamu amaanyi naafa nga takimanyi nti omwagala, oba naafa nga takimanyi nti obulamu bwe kwe kutudde obubwo nga naawe essuubi lyakuli mu ye. Olulala nno oyogererangawo n'otaddangaeyo mu kisenge kukkiriza, naye ng'ate mu lujjudde oŋŋooŋa era ojereegerera. Oba ntegeerekese bulungi, ffe tetwakimanyaako mukadde wange nti naawe essuubi lyakuli mu Kyagulanyi. Ffe twali tumanyi nti Kyagulanyi ffe tumulinamu essuubi ffekka. Naye bwe bibanga n'eriryo lyakuli mu Kyagulanyi, oli mubi.